die. Kale tunulire Baluumi 5 olunyiriri lwa 12. Now let us go to the book of Romans chapter 5 and line 12. Ebintu byonna byayingirwamu okufa. Everything have death in it. Bw'obanga otya okufa, If you fear to die, eddagala ly'okufa kukkiriza Yesu abeere omulokozi wo. the medicine to death is accepting Christ to be your savior. Eddagala eddala ly'oyinza okusigala ng'omira nga ddoozi y'obulamu. Another medicine that you ought to continually consume as the dose bw'omala for life. okukkiriza Yesu malirira okumuweereza. After accepting Christ, now determine to serve Him. Okufa kwo tekugenda kubeera kwa nsonyi. Your death will not be shameful. Okufa kwo kugenda kubeera kwa kitiibwa. Your death shall be glorious. Kubanga oluvannyuma lw'obulamu buno agenda kukwaniriza. Because in this journey of life, He will welcome you. Eyo gye tugenda tulinayo abaatusookayo. There where we go, there are people who went before us. Ibulayimu gy'ali Abraham is there. okwaniriza abo bonna abafiiridde mu Mukama waffe. Is there to welcome all those who have died in the Obagamba Lord. mukulike ensi, mukulike ensi, mukulike ensi, mwanirizibwa mu kitiibwa kya Kitaffe. To tell them that welcome back from the world, welcome back from the world. You are welcome in the glory of our Gamba ayi Father. Yesu, Say, oh Jesus, ddoboozi ddene ayi Yesu, oh Jesus, sikyatya kufa I don't fear death kubanga nkimanyi because I know oluvannyuma lw'obulamu buno after this life, nzija kubeera naawe. I am coming to be with Gamba you. amen. Say amen. Toteekeddwa kutya kufa. Kyogera emirundi esatu. Toteekeddwa kutya kufa. Ogwo gumu. Toteekeddwa kutya kufa. Ogwokusatu. You ought not fear to